twategeka ebivulu twaza mu kintu Balamu ndoza mwede agambye ffe abali mu kintu so omukulu Balamu ondabiranga ddala ndowooza ku lw'abamawulire kambakiikirira abamawulire abategeka ebivulu nesiteekangayo ekivulu nakimu kale kanfuuka omwogezi kanfuuka omwogezi w'ekitongole kiwa federation kubanga ngenzi okutunatulamu nga abasajja bonna benda balwa kwa bakulukulumukko tunaabasobola anyways muganda wange Kasuku aina luseke nyamunyamu coming soon so tugende tumuwagire Douglas Lwanga aina Purple Party naye tumuwagire muganda wange omenjogera kuba amawulire bannange so abasigadde sinabategeera nnyo bategese bivulu naye nga still tukyagenda mu maaso njagala obebaza mwenna abadde bakyatwekumiddeko okuva gye twakoze ki gye twatandikidde mpaka wano wennyini we tuli ladies and gentlemen tukyagenda mu maaso nkyayina ebintu bingi nnyo ku bye tugenda okuba nga twogerako naye kansoke nkujjukize nti nno ntambula ne bannaffe aba King Montage Studios abakubi b'ebifaananyi bannakinku bano bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna jangu otuyungeko oba otusanga okofese zaffe ennankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 1 B05 ojja okuba nga otusanga otuuka ojja kola ebipande nga biragira ddala nti nno studio eri established era jangu obeere ng'otweyungako tukuba ebifaananyi tukwata videos eziri ku mulembe okuva ku mwana nga yakazaalibwa mpaka ate eri mukama gy'abeera akoze kyamusiriso buli mukolo ogw'essanyu ogw'ennaku tubeera tesobola okuba nga tukubeerawo okukuumira memories ezo n'obeera nga ate tozisubwa so mwena abatwetaaze ng'olina okwanjula olina okukyala olina okwanjula okukyala olina birthday olina graduation party olina just party waka Thanksgiving party naddala gino guno omwezi gwa December mubeeramu ne Thanksgiving party so jangu tujja kuba tukwasaganya ku discount nga twataddewo Christmas bonanza tugaba discount jangu obeere ng'ate otwekwatako so osobola tukulira ku 0702 10 104125 yenamba yaffe esimu jangu nze kenyinyi kamakogera ojja kuba osangawo ku King Montage Studios tuwayemuko twali tukuplaningira omukolo gwo tukufunira abadecorator abalungi tukufunira aba makeup abalungi tukufunire aba sound abalungi n'ebifaananyi tubikwasaganye so jangu tukuplaningira omukolo gwo okuva gutandikira mpaka gye guggwa nga tuwetawanyiza just natula mabega notika ekintu tukivuga n'ebyabuzi ku mukolo gwo ate nobeera nga okikwasaganya kale nga tweyongeddeyo nno tulina Saabayimbi amanyiddwa nga Big Eye Star Boss twamufunyeko ko kavubu kuka bakayita akafubo we try to look out for Big Eye Star Boss Saabayimbi we Uganda ono nga kimukonya bamuyita King Jose Chameleon Radio naye omugenzi n'abala bangi nnyo ono nno yafuna amasannyalaze gye buvuddekaawo yatapinga amasannyalaze ga Bobi Wine we yamukiiza n'amugamba okomyewo ewaka era no nga yali emukweza endiga ezaabula ne zigenda side zeri so Big Eye amaanyi ne lava abantu gye bamulaze ku kivulu kya King Saha twali tetusobola butamunoonya kwogerako ne tumubuuza owaayo owulira otya amasannyalaze geego kasukaali keeko oba tuwongeremu ekintu kyalenga oba konka kyayanga naye twalabye mukwano gwo David Lutalo nga bamukuba obucupa wawulidde otya wali oyiseko okomwene embeera magezi kigomuwa and Big Eye Saabayimbi had a lot to say era kati omu ku abasobola okuwa bannaabwe amagezi naddala ku nsonga z'obucupa bwe kiwulikika okuba nga congregation oba audience ekuganye newe kiwulikika okuba nga audience ate ezzeemu neekwaniriza neekukkiriza neekuembracinga so katugende wa Big Eye ono abeeko ensonga zatunyonyola ku feeling gye yafunye ng'abantu bazzeemu mukubira enduulu akayimba ke bakayimba kigambo ku kigambo bawoganira waggulu basanyufu ng'ali ku stage ne bamusaba n'ekivulu omwaka ogujja ono gwe bayita Big Eye Star Boss mwana mulenzi mayanja katugendeyoko tulabe ensonga nga bwe ziri ate tukomewo tugende mu maaso nsaba okumwebaza ate ne musaba nnyongere nnyo tegedde nsooka ne mwebaza ku kyantusiza ku ssawa ya leero ate ne musaba anyongere nnyo aye ne musaba era akuume nnyo ne President Kyagulanyi amukuume byonna kyasinga okwagala kyabamuwa yama ekisinga obukulu nti seeyita abantu be bampita olukyola abampita abantu bakimpita bayithawo ekyo mukimanyi mukirabe it means abantu bo bakitunuulira nga kibasaana okumpita kingattako definitely buli kitiibwa kye bampa kitegedde nti abantu okuyita ekintu nga si kitono nga kinene omuntu okugamba nti Saabayimbi kitegeera
era kirina ku level okitegeera basi erinnya ttono linnya ddene ate nga bali kuyita buyisi ate nga buli omuntu ali kuyita nga mu kuswala ali kuyita mu lwatu okitegeera so I appreciate that. King Size is my brother ogwali mukolo gwe kitwale nti yali pate ye n'abawagizi be okitegeera so nampitanga muganda we nga mukwano gwe nsanyuse kuki kubawagizi be era naye nga bwe nsobola omuyita ku mukolo gwange kitegedde nabiwulidde wabula kyensinga okusaako essira nti bwe ziba nga zazze because art yo yetaagibwa okuyambibwa art industry okitegeera tosobola gamba nti art nti musical art no nti music industry ya Uganda teyetaagibwa okuyambibwa okitegeera naye ekisinga obukulu ze procedures entuufu okitegeera okufollowinga structures okubanga buli muntu aganyulwamu ekisinga obukulu kwe kulaba nti buli muntu kolaki aganyulwamu si kinoomu nti oba biki nti kagurupu kanono okitegeera it has to be kitambula mu structures. I believe in second chance. Era Big I believe that you've tested what second chance means and what to ngabantu bazemo kwagala. You know what it means right now. So with all the authority and the audacity n'amanyi geninanga King Smith nja kugamba nti nno kati Big I worry out weyo kivulu ngobudde bucha meya na Uganda but Uganda they move on so quickly so Big I tuweye kivulu kubanga muganda wango yizo okusula mboti eliso nogenda okujjukira okwebika ng'obudde bukoze eki ng'obudde bukedde. So we've missed you for a long time. People are coming back to love your music, to support you as Big I Stabo Saba Yimbi ate tokyeyita baakikuwa, then give us a show, you know, tutereyo ka show kale ne kabeera wano ku Wonder World ekansanga ne wetubeera kale ku Freedom City ebifofofo betusobola okugamba muno katujje tuwagire Saba Yimbi waffe Big I Stabo ayimbidde ebbanga eddene enyenye. So moving on, we talked to one of the dancehall artists wano mu Uganda nga yegulidde erinnya eryakabenya amanyiddwa nga Ziza Bafana nannyini ensolo eyasalawo okulunda ensolo okuba omulunzi ng'ensolo z'alunda alunda ento enkulu enkadde nezo ezikoze eziyebyeyebye. So we talked to King King of Dancehall Ziza Bafana ngavayo n'asaba battle eri mwana mulenzi amanyiddwa nga King Michael n'ayingira ensiko yavuddeyo nayewako ebintu ebimu byatunyonyolamu why he had to come for King Saha's show naye alina obulumi ku mutima obunene ennyo. Yagambye King Saha yabakozi n'abategesi be ne timu entegesi yabakoze bubi nnyo okuteeka mu kafo akatono bwe kato, which me as well I believe King Saha amanyi ge manene nnyo okubanga bamutaddemu ku Africana. King Saha yetaaga nga cricket oval, yetaaga bifo binene kololo, you know, he's been here for a long time, he's done it and he's proved his point. So King Saha omwaka ogujja if you have any concert I think twetaaga tuddemu tukubemu kutoki. But Ziza Bafana ebimu ku bintu twamubuuziza kwabaddeko ye akola ddi Africana n'atugamba zaakola ebivulu just atanateekako ki Africana atanateekako lugogo but tekigamba muno takubyeko bisaawe tategese. Mujjukira Freedom City yagikuba n'ajabuluza n'agendako ewaka yalina festival nayo n'ajabuluza ey'ensolo festival mujijjukira side zaawo that is Kajansi, yes, Kajansi awo ku kisaawe mujjukirawo nayo najeza. So nayogera ne ku ssente zino tosobola kukola interview ku muyimbe twamuuza ku ssente nayogera ne ku ssente zino ezebatadde mu industry n'awa kenz amagezi n'agamba okulobinga si kibi naye nga banegenda kubeera etya. So yawalina amagezi gawadde kenz of which I think Ziza Bafana is one of those talented artists abatalowooza bulowooza just naye nga bayogera ku music industry ajogerako with a lot of passion because y'omu kwabo abatestinze kitegeeza okubeera ku top, kitegeeza okuba nga tolina hit, kitegeeza okuba nga olina hit, kitegeeza okuba nga tolina manager akumanaginga nga you're struggling but ate n'okikuba n'ofulumya album number at your own. So more respect for that. So Ziza Bafana ono katumuwulirizeeko naye byayogedde nannyini nsolo njagala mbuli oba neya Rita Dancehall agirunda oba alunda z'abalala kuba balina akayima ne Rita Dancehall awo akapya ke baatadde my friend. Katugende wa Ziza Bafana babera kutulaga mukwano bantu mmwe mwana. God bless you so much. Yeah. Kapya chikati. Tuli ku Juice Bade. Pya kapya kaliwo tulina olimbo lupya balita Juice Bade. Video yakafuluma weekend.
era nkiwa bajjabe baginyumiddwa abatanagira bagamba munno bafana kafulumiza akapewo akalabye kubanga ye taata w'ensolo ate yakabye embuzi kalate mukano ka juice bade omubiri oguli juice olowooza yakoze eki nonya vidiyo gyabako kubanga kayimba kamaanyi naye nga akayimba bwekavaako ate katuli ku africana wabula saha ne management ye batukoze ekizibu kimu kuteeka wano mu kifo ekifunda bwe kiti abantu babuliddewo balaga abantu bakatandika okuyingira ate so yajjudde dda bannayuganda mwebala omukwano ogwo muli bamaanyi gwenga kwosobera ddi ekikola of course tuze tulegeka ebivulu ebintu ebimu twabikola dde okugjako wano tetutegekerangawo erugogo netutekangayo oba mubifo ebyenjawulo ebiri mu Kampala wakati naye nga ebivulu twali tujja tubikola era soon very soon ogenda kulaba ekivulu kya dancehall wakati mu kibuga sente za federation ebiliyoni 18 kigambibwa zafulumye gwenga papa n'omuyimbi bwe ziba zafulumye tulina tukulembera era nkimanya alina puroguramu y'okubanga zikola bye zirina okukola kyemmanyi kubanga bwe ziba zayisemu eddy kenzo yakulya federation ate abayimbi twagyettanira kubanga erimu ebirowoozo ebikola ki ebirungi naye bw'aba ate yasobole n'okusakira system sente ekyo nakyo kikulu nnyo era kyankizo bigaponosofu eddy kenzo kakati katusuubire nti akasente ako kagenda kugabanyizibwa oba kalina pulaani ya buli sekita gegenda kuba enkulaakulanyizibwa ku sente ezo so katusabe kuba tulwana kimu indasi twetereere ebintu ebisobola okuyimusa eggwanga lino ne bitwala ku kiddako okuyimba oba entertainment kiri bimu ku byo so banyabo ne basebo byonna ebituweebwa abantu obuntu gavumenti n'abagala nnyo music mwebale nnyo twagala music atere kuba alimu sente nnyingi okusinga abantu basuubira munange kati byebyo ebitone byekugamba nti bannayuganda tuli talented ne bonoleta wizikidi ne bonoleta mubana boyi tagenda zi kubanga bwe tuzikuba era support yammwe gye twagala talenti zaffe zifeeyo talenti zaffe